mukolo gwa menula bannaffe aba National Unity Platform yo twalina wano na hafi ndowooza nalina hafi wano gatugamba bannaye Firimu etambudde amawanga ffe nga bannayuganda tunnagirabako tulifuna ddi ku mukisa okukola ki ogiraba ojjukira omukulu we namusinkana ya Abu Dhabi yaŋŋamba mbeera eyo mbalaba nnyo kati engeri gyatulaba ennyo n'awulira okusaba kwaki kwaffe n'agamba Saymore hafi tebalabanga ku Firimu eno kaakati olunaku olwaleero yavuddeyo n'ateekayo post public screening yagambye tomorrow Friday 26th January well Mr. Museveni's regime will be celebrating 38 years of state and we shall gather at Makere Kavule to screen this documentary which captures part of the and in Uganda, especially during the last elections. Najjawo because betya kakade ekikulu kiri eno ekiri ku poster public screening Friday 26 January National Unity Platform headquarters Makere Kavule okutandika ne sawa 5 kakati mwengo yagala kulaba ku Firimu eyo ku documentary eyo wandibadde watudde dda n'ofuna akatebe k'omuki k'omu maaso n'osobola okubeera nga ate weerabira ku Firimu eyo omanye biki ebyagireetedde okubeera nga ate baginominatinga mu Oscars n'ebifaanaganako bwe bityo because twabategezaako weekend nti Firimu eyo yafunye nomination mu Oscars era mu category eyo erimu ne documentaries endala 4 yo ebeera ya 5 so jangu naawe olabeko ndowooza waki efunye nominations n'ezifaanaganako bwe zityo oyinza obutajja kubanga maybe ebirimu obyagala n'osobola okujja kubanga naawe oyagala kupiikinga leaf kubanga wezibanga documentaries zibeera nominated obusanga tuyinza okubanga tulina events nyingi wano mu Uganda ezandyetaaza okukapitulingibwa naye nga tubadde tetukiwa bwebudde so osobola okugenda n'olaba making yaayo kaakati ndowooza enkya tetujja okubanga tulimu making yaayo baagikola ku mutindo kyekyenjawulo ekigirimu n'ebifaanaganako bitu kati nga tuvudde ku message tusobola okugenda ku production engeri gye baagikola ki gye baagikolamu nnyuko kale ebyo byebyo n'ebiri side zaawo naye nga olunaku olwaleero King Kong live in the city